Mugetufuna Yesenga wa dictator Amiri atabukidde Chosen Beki amukolimidde mukatambi kengendo okubeera nga nkuzanyira ninga nkusaba subscribing atanaba kusanawe atana likinga video gena maaso bwoti oberenga ugiraikinga bakazi mmwe bwe mutalekerawo kugenda maaso nakubba abaana b'abannammwe batuusa ku bisenge bajja basiranya nnyo era ne gyogenze tojja kufumba nze nkubulira amazima sekolima tuteeke waabiri kigende ku recording internet terimba busungu bungi nedda si bufumbo si bulimba gwe sebo sekajja omusajja yakuleeta ekigeza bwe yavangawe ng'onadda ku sowaani ye ng'akumba oli muwala muto wadde wazaalako tekitegeeza okuzaalako gwe bukulu naye n'obufumbo wandi busanze naye anyway nkwebaza n'okugenda nedda Magi enzigi za Amil senga Magi abantu bonna bali mu kuyozayoza Chosen olw'okuteekawo ekifaananyi ekipya nti omukazi azaddeko obulamu batebukomye si bwe kiri omukazi azaddeko ng'olinamu ku ssente tosobola nze nina ebifaananyi byendaba nazaala wa Sekajja be bamu ku bagenzi fedda abaana bwe bafumbirwanga abazadde tebagendanga okumanya okujjako ebyo ebintu bya bayiza gwe waliwo ebintu bye tubuusa amaaso ne tulowooza mulembe guno naye nga bitulondoola ate ne bitukubya ebisiraani kaakati maama wa Chosen Beki yabadde akola ki mu ttenti okuvaayo okuzina amazina ne muwala we paka chini nga n'omuka atudde wali amulabe bw'akyusa ekyensuti ye maama wa Sekajja okuwerekerako omwana we ng'agenda okufumbirwa Chosen Beki sente ze bamufuye n'azimansa n'aziwa nazaala n'akuba enduulu ye tufunye money spender mu family kitegeeza omukazi abadde yazze okuteekamu anyway ekyo kikyenga ye naye nze muyozaayoza omukazi azaddeko ne weekolera omukolo kirungi wali oyagala bitiibwa naye ate naffe ne tusanyukamu kubanga mutulekawo yagenda yagala mukwano gwaffe omusajja nga kireetera bano abasajja babeereeyo babatulugunya nga bakaaba naye nga teri aba project nga buli omu alowooza bakazi sympathy ebeera ku bakazi naye nga abasajja gye bali abaana omusajja n'akuteekamu buli kikumi kye n'akola n'atoba abaana babeerayo n'asula ku booda ku mpewo nga buli 100 aluleetera ggwe n'omala okutuuka ky'otuuka n'omufuula ng'eno ng'abakazi bwe balumwa mbu omusajja muzimbye n'afuuka eno waggulu okiwulira ndowooza ate n'andekawo nze ndi ttiimu mwana mulenzi nnumwa nga nze oli team professor naye ate n'enkyebaliza bwebale nnyo mu byonna oswadde nnyo n'owembuka n'olaga mbu bye baali boogera bituufu ye maama laavu wagifunye otya omwana yeebale tuta oba ye yali atusibye oba gwe yali katene oba embeera eno gye yatuyisaamu yaleetera omusajja okukola ennyo omwana kati ata Amil twogera amazima omwana yagulawo mpereerwe wali restaurant ekola 24/7 ate abantu bagirya emmere gwe ensaniya zitambula omwana n'agenda ne kuhijja n'agenda okulamaga omanyi kyo wa capital yali wa Chosen nga teyamutadda omwana n'azimba n'ennyumba oli yapapa ng'awoza omusajja atamuzimbira omanyi ekyo ng'ati kati azijjeewa kubanga gwe wavaawo temusanga bantu kubata osanga gwabadde n'ekizibu ekimulemeseza omuntu okutuuka ku buwanguzi bwe kati wamutawuno tebyaggula bagambye dictator ye talina muwala naye alina gwayagala osanga naye nga mukole abasajja abali tokola kintu kubanga omuntu akase mbulwokuba mpapa mangu nyanjura gende waabwe w'omukyala nga weeteeseteese gwe muwala lwaki in the first place lwaki weefumbiza n'ozaala n'omwana asooka n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna olinga kamyu osindika busindisi ki ekyali kikutwalayo amangu ago wasenga yali ayagala bamale mumuwasa yandibadde tava waka nga fedda bwe twafumbirwanga n'ogamba omusajja oba onjagala nnyo mala kunsasula era n'ova ewaka ng'akusasudde kubanga akwetwala naye wenyini weetwalayo n'otwalayo akaleega n'otwalayo empale ekivaamu ne weetwalirayo ddala ate ekyavaamu n'ositula famire yonna n'ogireeta ow'omusajja ye nga mumukontrolinga maama nga talinaako na privacy abutereevu nnyo oyo nno Yesenga wa dictator Amiri kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate mwana tu omwewulirirako ono nno obusungu bwalina eri Chosen Beki bungi nnyo nga bw'okiwulira era nga wetwogerera ku ssaawa eno zo ensonga za Chosen Beki zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu oluvannyuma lw'omukolo gwa Chosen Beki okuggwa abantu ba social media in-laws bo bagamba osanga Chosen Beki yabadde asaana okubeera nga asirika n'atabaako kyayogera
naye ate okuvaayo n'abeera ng'ayogera nga mwatadde n'okubeera nga alumba dictator Amiri, kyokka nga dictator Amiri bukyanga byonna ebyogerebwa ebyatuukawo tavangayo yadde okunenya ku Chosen Beki. Ekyamazima abantu bagamba omukyala yandibadde bw'ava ku mikolo asirika busirisi. Kati nno oyo nno Yesenga ategeezezza nti Chosen Beki ne bw'anaakola atya neyo mbufumbo obupya gy'alaze agenda kukomekereza nga ne Professor Sekajja amukoze ekintu kyekimu nga kyeyakola dictator Amiri. Gamba ng'embeera yonna yonna senga nga bw'omulaba gy'ajjiddemu ajjidde mu mbeera ng'ate yakukolima bukolimi. Embeera yo yakukolima bukolimi era nga byonna yalaga si musanyufu wadde yadde eri ebikolwa bya Chosen Beki. Kakati nno n'omwami dictator Amiri yandibanga yatandise okubeera nga yeekyawa. Bw'ogenda ku social media platforms ze essaawa eno olaba nga obubaka bw'ateekayo mu maaso kaawo we tulaga singa Chosen Beki tasiizinga fire, dictator Amiri yanditubulira ku byama ku bimu bye tubadde tutamanyi. Omukulu mu maaso awo yanditandika okubeera nga ayasanguza ebyama naye nga kyonna kivudde kubeera nti Chosen Beki ate mu kifo ky'okubeera nga mu kaseera kano asirika ate ayongera kubeera nga alabisa bulabisa dictator Amiri. Bw'ogenda ku Facebook osangayo posti eza dictator Amiri nga naye agezaako okubeera nga yeerwanako nga ku bubaka bwe yataddeyo olunaku olw'eggulo. Ayina akatambi ke yataddeyo we yali abalira Chosen Beki omusimbi ng'ali mu kugumuwa ng'amugabira nno bugabizi kumwebaza kubeera nga yamuzaalira. Kati akatambi ako yakataddeeyo yataddeko obubaka obugamba nti bwe naavaayo n'enjogera ku byantukako ebituufu nga mugamba ntyoboola maama w'abaana bange kyokka ye mumukkiriza okujjanga n'awaayiriza taata w'abaana be. Nze nasalawo okusirika lwa nsonga nti tulina ezzadde naye andeke anyumirwe bufumbo bwe. Obwo nno bwe bubaka dictator Amiri bwe yataddeyo olunaku olw'eggulo n'atekeyo n'akatambi ng'awa omukyalo ono omusimbi. Jjukira mu vidiyo ya Chosen Beki yatukakasizza nti omusajja abadde etamuwa ssente kwegamba nga n'abaana be tebamanyi kigambo taata mutuufu kye kitegeeza. Obutambi bwe yataddeyo akatambi ke yataddeyo kamu yabadde agasigase obutambi obw'enjawulo ng'ali n'abaana be nga bagenda out kwegamba ng'agezaako okubeera nga amenyawo ebigambo ebyayogeddwa Chosen Beki. Naye nga we tugenda maaso awo omukulu ono dictator Amiri singa Chosen Beki anaaba takkakkanye twandifuna ku byama go ge mazima amatuufu. Naye ng'etwogerera essaawa eno ensonga eza Chosen Beki ne dictator Amiri zikyakwatidde ddala waggulu ne wansi. Katulinde wa gye zinaggwera naye nga nkusaba ogende mu comment section obeere nga otubuulira gwe ttiimu ki gy'ogwako. Oli ttiimu Chosen Beki oba oli ttiimu dictator Amiri? Mu comment section mutubeera tusisinkana kuba essaawa eno wetwogerera buli omu ayina ttiimu kwagwa, buli omu ayina ku baana ababiri. Omuntu we gwagamba nti kati eno ye sayidi kwengwa. Mulimu abagamba nti Chosen Beki ye mutuufu yali asusse okubeera nga bamujolonga, ate mulimu abagamba nti dictator Amiri ye mutuufu. Kakati genda mu comment section obeere nga butereevu oteramu endowoozayo otubulire ne sayidi entuufu ku baana ababiri gwe gy'ogwa. Ku mukutu Jika Media kw'obadde nkusaba osubscribinge gwe mukwano gwange atannaba kulabika nga osubscribinga video eno gimpere like tubeere ng'ekintu bwetyo tukikwasaganya malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.